The next level I am a Mr. Gadget. Olunaku lwaleero nsaba omukulu Donald Mayinja obuuze ku batula ku Munyenye Star TV. Bana nga bali Munyenye Star TV. Program ekigunda. Mwebale nnyo obutakyusa kalimi. Mwebale nnyo kuwagira music w'Abannayuganda n'ebikola by'Abannayuganda byonna bigende maaso. Mayinja musical channel gye tukusanzeeko gitandika ndi ogiyingira ddi? Wanti tulina transition ezeekyuka. I think 96 miaka nyuma kasoka 96 wakola kati so 96 oli mu myaka kyenda muka oli myaka isegeza isuka 20 plus ngoli muzika ya music so njenga tutunulie Mayinja ensika ya music wajja ne music nga wakika kya mukwano music goze naye emya otuyingire ebyasa byenkomi bbiri kwambuka music ya kyusemu lwaki Mayinja music wakyuse anti tuyimba okusinzira ku mbeera tuyimba okusinzira ku mbeera nti ne laavu kyagiri ne lwakuba embeera eriwo esusse ku mukwano nti omukwano gwa bulijjo naye ate wabaawo embeera enyigenya abantu nga bw'ogiyimbako ebibuzo by'abantu bigenda nnyo ku mbeera eyo okusinga laavu kati oli gwe nagirako naye wali embeera yali nga bw'oyimba laavu abantu bagiwa nnyo amatu naye kati balina ebizibu eby'amaanyi ebibanyiga okusinga kati nsawo laavu ne bwengiyimba esigala ntono bw'oyimba laavu n'oyimba ne zino ennyimba ezikwata ku bantu ate zino ennyimba ezikwata ku bantu zisaanikira laavu. So Mayinja tutunulire omwaka guno kati ennyimba meka? Omwaka guno 2019 wali tonafulumya project yana? Ndabe gundi bizzemu namufulumya 2019 eno project ensozi. Mayinja lwaki rate ya music wo ekendedde engeri gy'ofulumyamu? Wadde tuli mu laavu naye rate ya music ekendedde. Rate ekendedde olw'ensonga nali nasalawo nga naddayo okusoma mbadde Makerere naye kati ekirungi namaliriza. So emyaka 3 mbadde off. Mbadde nkola degree ya social sciences naye Mukama mulungi nagimaze abalaba kati nzizeemu. Kati nali sobola kuba nti mu kusoma ndi ku speed nnene ate ne music nga ndi ku speed nnene. Ekimu kikamu n'osooka okwata ekirala. Tutuli Mayinja olwokuba tuba tushootinga oluyimba ki? Leero tuba tushootinga oluyimba baluyita Batitiizi. Batitiizi be baani abo bw'oyogerako abatitiizi? Abatitiizi bendiko nti omuntu yenna bw'aba alina kyakola kyagoba oba kyakola evaayo abamulaga nti tajja kisobola evaayo abamulaga nti kyagoba kinene nnyo evaayo abamulaga nti kyagoba kiri waggulu naye gwakigoba lulimba luzama tumanyi nti gwalina kyokola toggwamu maanyi kubanga ekintu kasita kikugira mu kirowoozo kitegeeza okisobola Katonda bw'atandika omulimu agumaliriza. Oluyimba luno, where should we put this song? Luli political, luli inspirational, luli positive song? Inspirational and social. Lutya. And it depends to the way you are viewing it. But to me, it's a social song. Mayinja tutulire. Ani muwandiisi w'akayimba kano? Nze kennyini nze Nakawani. Audio producer wa Kawani. Audio producer yakuba amalowoozi g'ebifuko ebyo before nga tunayingira video agirimu. Siruzange ziriko audio producer wange talina mutamani. So otya okubanga ebyatuka ku producer Jonah naye bati so tutulire Mayinja 2019 olesa akayimba kano. Akayimba kano nze katunulira kalina aspect storyline concept ani agireeta concept ebintu bibadde mu video. Bw'omaliriza audio oluyimba oluwa producer graba video nibakola kitwita script. Kati script gye bakuwa then gye muzannya. Mu script eno ozanye ngani? Nzanye ng'omuntu abuulirira abantu aliowo emyoyo gy'abantu ng'obabuulira sayidi bazaamu amaanyi n'okubagumya ng'obabuulira sayidi ki mu kkubo mu bbaala muwa mu script eno nzanye nga mbuulira abantu ab'enjawulo nzanye nga mbuulirira abali mu makomera nzanye nga mbuulirira abali ku mirimu mu biti ebyenjawulo. So Mayinja abantu balowoozezza abayimbi mwetanidde nnyo ensiike ya politics egezaako okuba nti ejja 2021 music abalemye kyekituufu ku kyo abayimbi olabira ddala nti bettanidde ensiika ya politics? No music tabalemye oba mu bumpimpi abamu ne bagamba kukuza kudda ku level eddako abayimbi bajja nga ne bagamba nti batamiivu tukyabanga eyo level yaliwo ne baddamu ne bagamba tebasoma niyo level yaliwo bitandise okuvaayo kati bazze ku level edisprovinga abantu abakyogeranga nti kati music yakula okuva eri gye twagenderanga bakuwa ekipa y'omwenge n'oyimba bakuwa twasoma n'oyimba kati baagala kulaga nti
levels zonna tusobola okukola ki okuzituukako then music bw'ana amala okukoona waggulu tugenda kumanya nti nagwo mulimu mulungi abali waggulu baguwa ekitiibwa ne mu ggwanga kutandika okufuna libokukola ki kwe gujja kati bagezaako kugenda mu sectors zonna okulabo okubulabika nti balina repositioning actually abantu babajoininga politics sagala babalire ku mulimu ki gwakola aba balire ku busobozi bwa muntu kasobola so politics music ne talent ebintu bino byemagines okuba nti diffusing politics talent music golowooza politics tusobola omwawula ku music tusobola okola Ronald Mayinja omuyimbi Ronald Mayinja honorable ow'Egomba East kisoboka tutya kisinzira ku kikyakola bw'omusanga ayimba manya nti Ronald Mayinja omuyimbi osobola okwawula Bobi Wine omuyimbi ne Kyagulanyi MP otya kubanga bwe nsanga Bobi Wine ng'ayimba kyale nabyo kyale nga olwomanya nti oyo Bobi Wine muki muyimbi bwe musanga Kyagulanyi Parliament olwomanya nti Bobi Wine munabyabo naye ate osanga Bobi Wine ayimba n'asuulamu freestyle abaki bagambye omulimi lwaki omulimi bw'alonda afuuka ki olabafuse bwana byafuzi kubanga olwo abakola kikolwa ekyo byobufuzi naye era asigala mulimu so music ono Mayinja gwe tuliko tujja kukoona kasabu kanyama musical njagala tutunulire abantu balowooza Mayinja wagwa lwansonga obadde tota music obadde okendedde omuyimbi agwa omuyimbi kisinzira ku muntu bwakitutte kugambye ekintu kimu nti nze nga Ronald Mayinja waliwo ekiseera we natuuka ne ngamba njagala nkoleko ku Mayinja Ronald ng'ovuddeko ono Mayinja ayimbira abantu nze nga Mayinja naye n'ebintu byenga nina okuddayo okusoma olina okupakeginga ebintu byange kati omuntu bwakugamba Makerere awo oba oyagala okumanya ki ekiri Makerere si wala kumpi awo ngewandegeya gwe gendawo okifuna bulungi ogambe nti okugjawo diguli osobola okubigatta ng'osoma olina okukendeeramu noga kino nkiyimbidde emyaka 20 gino esatu kanjewe Mayinja nzireyo nali na dropping okuva mu ssomero kanzireyo diguli yange Mayinja awo wennyini omanyi engeri gy'olina nti olunaku tulunaku olukulu ate oli mu kudduka emabegako omwaka guno nga gutandika wali mu kibiina kino kyolimu ekya Golden Band ovaayo infact nze nyini nakubira essimu noŋŋamba otutadde obatadde ate allegations zivaayo okomyeyo mu kibiina kyekituufu oli we watuufu kati ekintu kyenkuwa kiri bwe kiti bwe nali nsoma ebisomo gyankwata naye nga nina pressure olumu bakulanze togenze kuyimba nogaba ne musooke mundeke malize ekintu kino kyo kiri na timeline ne bagaba ne bwe kiba nti waliwo okuubisa abantu ti nja kujja ne sijja kino tusooke tube kiriya nti sijja wensobodde okujja nja kusobola okujja wekisobodde bandike oba si kyo musooke muntere mweno period ne bwe namala okukiteekayo ne bagamba tutuule at least kola emisomo gyo lwosobodde jangu but don't let go to signing out naye otherwise kukyemisomo bakukitegeeza kuwummuza kuyimba abantu nebagamba nje yagwa nali nkikiriza bakitegeeza kuwummuza ku musiki nakyo nali nkikoze so Mayinja nga tudduka 2019 tulinayo ennyimba endala ezijja mu kikabu ekiti no kakati buli version tugenda tugikwatako eno version ewedde katulindeyo la version naye tugenda gireeta nyingi nnyo zikyajja so nga tutunda buzibu ki bwe tufunye ku set tetunnabasofa kufuna buzibu kubanga 2019 tugutuuse makati mukama mulungi tetwali tunafuna buzibu wabula nebaza bwebaza mukama nti asobodde okumazisa emisomo gyange zonna bimaze bulungi ate nensaba nebaze n'abawagizi bange tebasigaddewo baami nga bakyampagira emyaka gyemaze myaka 3 nga sifulumya nga siri active alist babaddewo Mayinja video eno erabika okuba nga big budget video eno omanyi abantu balina engambo ku street nga balaga ababandi temuteekamu ng'otaddemu lwaki obalaki ekisooka mbadde nsiriseemu mu kisaawe kati nga nina okukomawo n'amaanyi nga nina okukomawo n'amaanyi okulaga nti katiziba so mbadde nina okuteekamu ndabe nti tetuyinza kuva nga tukonye ku mbeera ojja 2021 tukulabirawa oli ogirawa oba tukusangawa tewali buzibu kuonako ogirawa tukusangawo ogirawa ndi independent kalabe ne political wave bweneeba kubanga mpulira balina obuteekateeka baagala okusa kuba independent balina obuteekateeka naye Mayinja awo wennyini Katonda ngamba togya independent walabikako ng'oli mu DP
oba nali mukyama no konga ndinaba DP opposition mubeera mwena understand nalabikako nga ndinaba DP opposition nga bolaba nomala nolabikako ne Ghetto Gladiator nomala nolabikako abantu ne balowooza Mayinja tolina political stand no kiri bwe kiti kakati mulimu olaba reunions za DP osanga mu Mugisha Muntu nosanga mu Mao nosanga mu Bobi Wine buli omu ali independent naye waliwo ekibakola ki ekibagatta mweno struggle tetuli nnyo ku bibiina tuli ku joint effort kujja kukonkaringa wakweyongera mu maaso kweyongera mu maaso. Okay, so Mayinja nga nkuta 2019 bakati wesembe abawagizi babadde bakubuzeeko engeri gyolese project empya ebawo bakobesemba etubenga obabona akapina video kwe tuliko gye tuli mu kushootinga 2019 awo nga gwako ntegese show wasemba kutongoza di Mayinja kola concert 2010 emyaka giyiseewo Mayinja yes giyiseewo nali nga wa mission eno mukama nyani kumaliza naye guno omwaka nga gugwako awo December first week tesetese okuba nti kuba ennyimba zeziruzo nenkadde kuba ennyimba VIP show batuli open space nja kubaako show zijja kuba nyene nja kuba ne VIP show ejja kuba then nzitambuza naye guno omwaka 2019 mu December first week ne second week nja kuba ntambuza ebivulu byange mbebaza bambi okuba nti bampagidde ate nsaba banyongera obuwagizi wakati bino okubulaabulamu naye ate ngenze kwongera ku packaginga na kwongera ku biki byembayiza ne wideninga knowledge then manyi mukama jakimpa nga tuduka ani Lawrence akakola video yakumekeni oba yakuna Lawrence ng'omuwadde ennyo kiki mwira video no akola bulungi mbadde manyi kampuni yagala kulamu migabo oba offer Lawrence akola bulungi okay abantu nsabo baba kapeera bategere kibimba kyo batu shootinga bafune fili yakayimba katwaddeko abo batitizi nawe baagala otye kuba baalaga abantu nti ebintu bizibu nnyo katwe balaba bikoze bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga omunafu abakuwola n'abatitizi naawe baagala otye kuba baalaga abantu nti ebintu bizibu nnyo katwe balaba bikoze bamwogerera nnyo bamulemesa babonzeeko magezi so tubadde tushutinga kayimba kye olunaku lwaleero tubadde tushutinga oluyimba baluyita Ronald Mayinja baluyita batitizi akayimba kano wakafuna di wayisewo nga wiiki emu so ukafuna mu wiiki emu oba mu bbanga eritakaewera wiiki emu drafting concept otya how long does it take oba does it take okuba nti drafting concept of course kitwala time naye bwobanga olina tiimu ekola obulungi n'abantu abali professional ate tekibatwalira time so tekyatwalira nnyo time because we are organized so concept yakayimba kano eri kuki concept yakayimba kano kuba oluyimba luli inspirational kati luli ku muntu eyasibwa mukomera kati ne wabaawo omuntu omu yandibadde nga priest najja nagezaako muzaamu amaanyi so concept eri mukuzaamu bantu bangi bali mu buzibu bw'enjawulo so oluyimba luno lubazaamu amaanyi waliwo abali makomera waliwo abalwadde so concept erimu so when to the concept eno ngoji drafting it seems to be a bit eba time consuming ngeri drafting toikuwa mu buzibu ki bwogifunamu obuzibu bungi kubanga nga wiki wena kugambako Mayinja kuba tuba tukola concept ogenda noyagala okukola concept nga tulaba waliwo ekyagala ofaanaganamu ate nga tetwakola bintu bifaanagana ate nga twala tugaye nga tuli ku mulamwa kituwamuko obuzibu n'olwokuba nti kintu kyetukola tukyagala ate tukimanyi tugezaako kifunira eno video yakumeka nga okolera Mayinja nga yakuna video z'omukole ezisinga ziba za nsonga ziba za message mu message akwesiga nnyo ogolowooza ki ekikuledde Mayinja okuba nga ali attached nnyo kuba nti Mayinja yekka naye abayimbi abayimba message abayimbi bonna nga ayimba message nga si kuyimba nti kidanda ine nga message lulina obubaka kuba band music basically asomesa kati gwe okola video nga tesomesa oba olusi so tubula nti tukola nnyo music yalinga omuzibu kuba tugezaako okugyayo amakulu kati Mayinja music gwayimba amakulu ge gaba wala
ate nga omuntu yekkago maasigaza mu Uganda asobola okukola amakulu agavaayo nabantu bagategeera Elo Magic Salon mwekiri. So nengera concept y'abasajja bano nengera gye tuzibye uniform z'abasibe bannange concept yo njitiddemu. So concept eno lwaki tetusobodde okufuna simpler concept netufuna concept eri bweti because tukola bizibu ebyalema so bili kuna mwenda projects ze tulina ezijja under Elo Magic Films. Projects nyingi nyonyo tulina projects nyingi nyonyo tulina project ne Dr. Hilda Mani musawo honorable to be shooting about honorable honorable to be abantu abayine vision. Yes, tulina project ne Aruna Mbiru tulina station Mayanja projects nyingi tusunako busunyi nenga bingi basically abantu bonna abayimba message iranze omuyimbi nga tanajja mu Elo Magic abata nayimba message hata nayimba makulu fe tukwata makulu. Okay, katudduka bokati wosembye ali abantu abakulaba n'abandi agadde okukola under Elo Magic Film omuyimbi atandika ali eyo n'omuyimbi olwo alaba TV nga ayinza okuba tatandika naye nga wali tamanyi wosangibwa tamanyi ngeri gyakufuna mitimbagano muwe mitimbagano obubaka obusooka nyasooka kusaba abantu bakubebaza bongera okuwagira music wa Uganda kuba music wa Uganda bebamuwagira naffe tuba tukola oba ofuna kuba kati olaba ebima bitukozesa ebima bya bbeeyi buli kintu kya bbeeyi so mbasaba bongera okuwagira music wa Uganda ate era mbebaza okuba nga bamukola ki then ekyokubiri omuyimbi yenna ali eyo ng'alina oluyimba nga lulungi ate nga lwamakulu ajje mu Elo Magic tukole. So ofa mukirizaganya oba omusalirako abayimbi nga abatandika abo ati kati buli luyimba luba ne sente zaalwo. Okay, tewaba fixed price. Kuba buli omu ayimba bibye bikwata ku birala. Kati olaba wano budget tugirabye tubaddemu uniform z'abasibe kati ate studio olindi naye ajja kuba yetaaga uniform z'abasibe. Okay, so akufuna ku social media handle akufuna atya? Afuna Salolens, genda ku Facebook notekamu Salolens, toteka without space. Twitter, Instagram, tekamu Salolens, YouTube account, byonna kwoli. Then office osangibwawa? Nyanama opposite Movit Company. Okay. Ne namba y'essimu bawe namba 0753 0753 56 mulundi kumu kamba ine MTN 0775 489 Okay, nze nkuteredde awo yabadde Salolens outer Elo Magic Films team kiki okoze nayo ku mataala abo bani n'abasikale team yange yabulijjo gye nkola nayo bangi ninawo Trevor ninawo Jaja Beni ninawo Shaniki ninawo kitabani kyange Stewart kino ekisumbwe Abbe manager Abbe so bantu bangi team is a very big team. Nina ba Vixen abamulembe bona bafandi team nene nyonyonyo bintu bino si byangu muganda. Okay, I understand. Tebola ababa bakola byangu ibo bateka wayine bati tebola twati ino chiko nako bawe bani nenga ne yanziza nyala bade Salolens jokuba tumuyongeza